abari mu government bo kye bakora mutuwe budget bagenda kukora omanye sente olwalere zifurumye mu gwanga I mean zifurumye mu government nga zigenda mu bitongere byo kwerinda a lot kulwa statement ya Bobi Wine it's a lot of money. Absolutely. It's a lot of money. In fact no kusirika kwa Bobi Wine nafa abawagizi be nga tuvude mu karo kuvorwe n'urwalero sente buli runako ziyika era nabagamba ko nimbagamba nti teri ekyo kurwanyisa kikyasinze kube cyo mutawana munsi mwebye bikyasinze kube byo mutawana kwe kusirika kakate kingeza ko kugamba ababbi bakaruru nabo begase kubabbi abari mu government babisa bujega obujego bwenjogera ko bwebuno Bobi Wine mu press conference ye ya revealing oba yaraze oba yayanise electoral commission nebwa kwante electoral commission bya bakama neba neti bacyaswara nga sinagenda rwachi yagiye umusango murize bino mu bujuruzi bwe bahagana obumukobwo bwali bwa mukono kinu kisesa no kuswaza kiswaza obujuruzi bwe mukono bwe bagana owenjogerera echokurabira ko cha honorable Namboze mu mukono municipality ikingeze ko kutegereza nti akaru osobora no kutunura ko ku kintu kimwe cye bakoze noraba kintu cya bujeganyo bantu bajega waraburara nga ebintu byabali bwo burungi kati MP mu mwagazachi yaje emitware 5 n'ekitunu naye mutade kwesa tukanana mwali ku kife cye tunyonya nga kikutegeeza nti akavuyo bweto bwe mwakoranga akavuyo wali wo murara mukwano gwange wakayima Nansana municipality nga bamurangirira wakayima bamurangirira nti owangude nga wangude honare Sebunya mukwano gwange nibagamba nti wakayima wangude no wangude n'emitwale 3 wakayima nga diara forms ziraga ziri nawo ziraga nta wangulide ku mitwaro mukaga wakayima naba wagizi batura ku electoral commission offices ze Nansana tujja kuvana ngati mutwado ururu bwa febona mpaka nibabumuwa nibagamba nto wangude n'ururu emitwaro mukaga naye ekirimwe echo chechinyusi chetwagaro kuraba nabantu ababurijo tibamanyishino rwa electoral commission ekikora kakati beche bakora bagara tibagara abantu be bagara abobo wangude bagwemwe amanyi bagambe nto bawanguride nnyo wara sina kindi n'obururu obwo bayinza kubuwa omuntu omurara nga ku presidential twakizude nnyo obururu bwacyaguranyo obumu bwawebwanga bamayambara nibagamba mu wakiso nibasanga nka polling station nga A to Z nga cyaguranya liko 0 bamuwade 0 nga mayamboro bakatumba bamuwade 2.5 ekitasoboka chenku oraba government ekitasoboka bwe bujega bwe nkugamba electoral commission bwe yoresa buri muntu yena nategeera nti ebye mwakora byari byakigwagwa tosobora kungama nti mu Buganda muno at least mu Buganda waliwo cyagoranye waso nenga gunde cyenkugamba waliwo we narabye nti bawadde Katumba 2.5 mubona cyagoranye bamuwa 0 cyagoranye yaje 2.5 mubona bwona ni babusazamu ni babuwa Katumba ye naje ni bamuwa 0 in fact singanze nari mu government ngandi na wendi cyagura nyono twari musalida amagezi amarara neti twariganye yaje no bujuruzi no murundi no bwona twandi bukute bachi tuswale neda mu bukwata bwona oruvanyuma ni mu kuba technical knockout ni mugamba nto obuno bujurizi tibumara nenga kubanga mweti mudibwamu nga mubufunye tu ni mugamba nti kusinzira nga bwe turabye nengereje mwaberanga mu karuru titusobora kubaza yo mu karuru ense yinza kugwawo discretion mugisigaza mugirina echo kusatu muyinza kugamba nti obujuruzi tibumaze substantial evidence nti
okuba kwalimu nga bulijjo bwe mubadde mukola abalala okuba kwalimu naye okuba tikwali kunji okudisaamu akalu nga bikomaawo kati Kyagulanyi yali badde alagaki nga byonna yabitwala eri mugamba nti tibimala kati abalina mu fix anti mwabugaana ye Kaabuje yabulaga abantu murabe turabe ekitugenda okukola so abantu bano babba ne babisa obujega nze kyembaranga okuba bw'obobba bisa amagezi wereke bw'oba ogobamu abaganda bagamba nti bw'oba ogoba musajja muno oleka mwezi nakukomyawo yes naye bo bano bagenda horosero omubbi ye n'omugezi osobola kubba omubbi ye n'omugezi tugamba nti osobola kukonsiringa your footmarks omubbi ye n'omugezi kato waffe ababbi b'ente edda nga bazambazanga Rugabire ente nga ekyaliko akonsiringa footmarks tibamanyi ente gyeraze ng'olaba Rugabire yetambula kumbe ente yeyiseewo ekindeeseza knowledge eno ng'olaba n'ababbi ab'edda baali bagezi okusinga n'ababbi bali mu gavumenti eno kakati ekyengezaako okugamba ababbi b'akalulu nabo beegase ku babbi abali mu gavumenti babbisa bujega obujega bwenjogerako bwe buno Bobi Wine mu press conference ye yarevealinze oba yaraze oba yayanise electoral commission nebwa kwanta electoral commission byabakama neba neti bakyaswara nga sinagenda lwaki yagiye omusango muwulize bino mu bujulizi bwe baagana obumuko obwo bwali bwa mukono kino kisesa n'okuswaza kiswaza obujulizi bwe mukono bwe baagana owenjogerera ekyokulabirako kya Honorable Nambooze mu Mukono municipality bamutadde mu gazeti manyi gazeti bwe bagifulumye kakapapula ka government akafulumiramu ebintu bya government buli Lwakutaano kati ba MPs bona bafulumira mu gazeti weewawo nupu naraba electoral commission mu gazeti ngetaddemu ba MPs 57 kumi nga bali nkaga mumu neto tugira tukireka wabbali Nambooze n'olwaleero akyalina DR fomu zize ezi yawangulirako yawangula n'emitwalo 5 n'ekitundu bwe yajjayo bululu mu gazeti ya Uganda Electoral Commission yagambye nti Nambooze oli MP wawangula naye wawangula n'emitwalo 38 ne bano bantu emitwe girimu bwongo oba kirala na okitegede obujulizo bwaganibwa bwa Bobi Wine nebyemukono byalimu kumanya nti abantu bano obwongo bwabwe nze simanye kiki ekirimu iraba Electoral Commission bwe confirminga lwaki bagana obujulizi bw'emukono nti bamanya nti lazima obujulizi bufanagana bwe buti bwe bujja mukama waffe aba afudde naye ate ne bakonfaminga nti lazima era baali bakoze ensobi mu mukono omuntu eyawangula ku mitwalo 5 n'ekitundu mu gazeti bafulumizemu mitwalo 3 nga muli bakutegeeza nti kye bakola kumpi kali kavuyo manyi omuntu bw'aba alwadde omusujja ba Dr. Kukebera ne bamanya nti olwadde omusujja tibakujjamu musaayi gonna just akantu katono bwe kati bamanya bamanya nti alwadde omusujja guri plus oba guri +1 ekyengezako kutegeeza nti akaruru osobola n'okutunulirako ku kintu ekimu kye bakoze n'olaba nti kino kya bujeganyo bano bajega warabulala nga ebintu byabalibwa obulungi kati MP mu mwagazaaki yaje emitwalo 5 n'ekitundu naye mutadde ku 38 mwali ku kifo kye tunyoonya
nga kikutegeeza nti akavuyo bweto bwe mwakoranga akavuyo waliwo omulala mukwano gwange wakayima Nansana municipality nga bamurangirira wakayima bamurangirira nti owangudde nga awanguddeho nale Busebunya mukwano gwange nibagamba nti wakayima owangudde n'owangudde n'emitwalo 3 wakayima nga diara fomu ziraga zirinaawo ziraga nti awangudde ku mitwalo 6 wakayima n'abawagizi batuura ku electoral commission offices ze Nansana tujja kuva wano nga timutwadde obululu bwaffe bwonna mpaka nibabumuwa nibagamba nti owangudde n'ebululu emitwalo 6 naye ekirimu ekyo kyekinyusi kyetwagala okulaba Erias Lukwago abadde ajja nga awangula mu Kampala n'obululu bungi nnyo na percentage nene nnyo naye babadde basala amagezi electoral commission ng'emukola bweti Erias Lukwago owangudde n'owangudde n'emitwalo 15 nga diara fomu Lukwago akulaga nga alina emitwalo 3 n'omusobyo okiraba n'abantu ababulijjo tibamanyi kino lwaki electoral commission ekikola kakati be kye bakola tibaagala abantu be baagala abobo owangudde bagwemu amaanyi bagambe nti obawangulidde nnyo wala sinakindi n'obululu obwo bayinza kubuwa omuntu omulala nga ku presidential twakizudde nnyo obululu bwakyagulanye obumu bwaweebwanga bamayambala nibagamba omuwakiso nibasanga nka ku polling station nga A to Z nga Kyagulanyi aliko 0 bamuwadde 0 nga mayambolo bakatumba bamuwadde 2.5 ekitasoboka oraba government ekitasoboka bwe bujega bwe nkugamba electoral commission bwe yoresa buli muntu yena nategeera nti ebye mwakola byali byakigwagwa tosobola kungamba nti mu Buganda muno at least mu Buganda waliwo Kyagulanyi naye nga gunde kyenkugamba waliwo we narabye nti bawadde Katumba 2.5 mubona Kyagulanyi bamuwa 0 Kyagulanyi yajeyo 2.5 mubona bwona ni babusazaamu ni babuwa Katumba ye najeyo ni bamuwa 0 kakati ngo oraba Buganda engeri gye kuba mwakaro netutumuje yalina wewo yalina mu gwanga lyonna naye at least mu Buganda ensonyi zaali badde zibakwata nibatakola ekyo ebyo byengezako kugamba abantu nti abantu baffe President Museveni abakozesa bamuyiyeeyo nga tategedde ye nalowooza nti bamukoledde yes baba bakukoledde naye nga buli muntu yena ategedde nti lazima wabba Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti yawangulira ku bitundu 5.19 Fabana byabufuzi tosobola kuwakanya Kyagulanyi kyayogedde abayina evidence kubanga orabe fabali mu Karuru ng'orabira ddala kyali kizibu nnyo President Museveni okuwangula Kyagulanyi mu Harare kyali kizibu nnyo now Kyagulanyi yaleese obujulizi bwonna obwe yali atute mu kooti bwe yaraza abantu ng'alaga nti muraba obuno obujulizi bwonna bwe tulina bwebulaga n'okuwangula nti twawangula naye kooti bwonna yabugaana naye nga bwe tuze nga tubagamba nti bano abakooti bakola ekintu eky'obujega in fact singa nze nali mu government nga ndina wendi Kyagulanyi ono twali musalidde amagezi amalala naye titwaliganye yadde n'obujulizi n'omulundi n'ogu bwonna twandibukutte nedda mu bukwata bwonna oluvannyuma ne mumukuba tekiniko knockout ne mugamba nti obuno obujulizi tebumala kubanga mwe timuddibwamu nga mubufunye tu ne mugamba nti kusinziira nga bwe tulabye n'engeri gye mwabeeranga mu kalulu tetusobola kubazaayo mu kalulu ensi eyinza kugwawo discretion mugisigaza mugirina ekyokusatu muyinza kugamba nti obujulizi tebumaze substantial evidence nti
okuba kwalimu nga bulijjo bwe mubadde mukola abalala okuba kwalimu naye okuba tikwali kunji okudisaamu akalu nga bikomaawo kati Kyagulanyi yali badde alagaki nga byonna yabitwala eri mugamba nti tibimala kati abalina mu fix anti mwabugaana ye Kaabuje yabulaga abantu murabe turabe ekitugenda okukola so abantu bano babba ne babisa obujega nze kyembalanga okuba bw'obobba bisa amagezi wereke bw'oba ogobamu abaganda bagamba nti bw'oba ogoba musajja muno oleka mwezi nakukomyawo yes naye bo bano bagenda horosero azifu nti mu mutwe gyabwe teri kirimu Kyagulanyi bwe bali bagaana obujulizi bali bamaze kumuwa endakiika 3 obujulizi bwa Uganda bwonna abusubmitting mu ndakiika 3 Is it possible? Teri we kiri mu nsi yona kyenkugamba nti abantu baffe bano emitwe byabwe nzi simanye ekirimu oba impunity yebaleetera ekyo timuna kye mugenda okutukola naye kindeeseze endakiika 3 ezo njagala kuba akasinariyo kano murabe nti abantu bano byembagamba nti emitwe gyabwe simanye ekirimu waliwo omusajja kamuleke kumuyita omwana bamuyita Mabirizi Male wewawo simwesiga oluusi ayogera kino nayogera kino oluusi naye omutwe gwe simanye ebibeeramu naye alinga esaawa eringa esaawa efa ku saawa 6 olwaleero enkeera bwe zituuka saawa 6 ebeera ndamu yes kaba kafiiraawo kati yakola akantu akayongera okunyika Supreme Court naye simanyi Supreme Court kino beekimanye Male Mabirizi yagenda mu kooti ng'ayagala Chief Justice ne banne n'okusingira ddala Chief Justice bave mu musango gwa Kyagulanyi lwa conflict of interest Kyagulanyi ng'ebyo yali yeemulugunyako naye Mabirizi yalina ebibye ng'agamba nti ekisooka wali looya wa president mu 2006 nga gw'omuwoleza ebirara obadde ogenda mu State House ebirara oli close naye ng'alaga n'ebifaananyi bye yalina ebya famire ye nga yekubisa ebifaananyi ne president ne do you know what happened Mabirizi Male ng'akola presentation Chief Justice yawa Mabirizi esaawa emu n'ekitundu n'okusobamu Mabirizi ng'akola presentation nate Bobi Wine ensi eno kyembagamba nti ffe Kyagulanyi akubye Supreme Court tesobola kudengo eyo golo namba 3 yabakubadde ebisooka nga Kyagulanyi baroyazi be mubawadde endakiika 3 okusubmitinga okwogera ku bujulizi bwonna bw'eggwanga elections nga bwe muzimanyi ni mumuwa endakiika 3 oli looyo omwaze oba omuntu wa bulijjo azze okugamba nti Chief Justice va mu musango gwa Kyagulanyi amuwadde esaawa emu n'ekitundu kirabika bo tibakitegeera naye mugenda kutuddawa kubanga ffe wetuli bo tibakitegeera yes kakati ng'olaba lazima abantu baffe ebintu byonna ebye bakola babikola mu ngeri oba mu ngeri ya ngeri ki oba abantu bano nabo bakowa pulezidenti mu mankwetu baagala bamunyike buli kye bakola kati ekyo kiri awo naawo Kyagulanyi Robert yagambye nti ye ebintu kati abitadde mu kooti y'abantu era yaraze n'okulaga n'alaga n'okusaba n'asaba abantu abalumirirwa eggwanga lino n'okusingira ddala abawagizi be baveeyo beekalakaase mu mirembe yakyogedde ekintu ekyo kakati Kyagulanyi ekintu kye yayogedde ng'asinziira mu ssemateeka peaceful demonstration article 29 of our constitution allows that 100% kye yayogedde isn't he not inciting violence inciting violence n'okugamba abantu mwekalakase mu mirembe bintu bibiri byanjawulo
Nandi kati bannayuganda tebasobola kukitegeera nti no kwekalakasa kuli bannayuganda bawulira Oluganda bulungi yayogedde Oluzungu nayogera n'Oluganda mwekalakase murago butali mu mativu bwame mu mirembe timukwata ekisi ng'asinziira mu constitution ekyeyogera weewawo nze nkimanyi eno regime tesobola kukkiriza peaceful demonstration bano nabo basaasira kubanga omubbi yena ng'alina ekyabbye buli watuuka ng'amanyi nti waliwo abamuyiga buli muntu yena mwekengera ayinza simanyi oba ono yanjiga simanyi bantegedde yes bw'obanga omanyi nti oli mubbi so gavumenti yo emanye kye yakola tesobola kukkiriza peaceful demonstration egamba nti bayinza kukola peaceful demonstration ate ne beekyusiza muli ne batuzinduukiriza so wabula mwekyo mulimu ebintu bingi ekisooka engeri abali mu gavumenti engeri gye bamanya engeri gye bakola gye babbamu kakata ate kino nkiteeka ku security agencies abantu abamu bo tibamanyi abajaasi baffe abapoliisi n'abasirikale si basiru nabo bamanyi nti kano kaseera balina okukakozesa bakoleremu akasente uliriza kakati President Museveni just ekigambo Bobi Wine kyayogedde abasirikale ab'ebyokwerinda bonna bagenda kukozesa that advantage bagenda kubba Museveni singa badde talina bintu bingi nako munda bandika tutte niyali bulungi bakwalina bintu bingi ate nga byagwanga tibigwawo ninako munda balikamubyeko Mzee Museveni yes kubanga bo bagenda ne bamusomera tukizudde bapulaninga bube Masaka bano batumaze ngagamba mwetaga meka releases money yes abali mu government bo kye bakora mutuwe budget bagenda kukola omanye sente olwaleere zifulumye mu gwanga I mean zifulumye mu government nga zigenda mu bitongole byokwerinda a lot kulwa statement ya Bobi Wine it's a lot of money. Absolutely. It's a lot of money. In fact nokusirika kwa Bobi Wine nafa abawagizi be nga tuvudde mu karo kuvorwe n'olwaleero sente buli lunaku ziyika era nabagamba ko nimbagamba nti teri ekyokulwanyisa kikyasinze kuba ekyomutawaana mu nsi mwebyo bikyasinze kuba ebyomutawaana kwe kusirika omuntu tatereera nekisiri onu bwakyasirisa tanzundukiriza banange tanzindu oluzoyiza kwebaka n'okusingira ddala bw'oba omanyi nti aliwo ekyokoze omuntu nakusirikira ebyo kati byebigenda mu maaso narabye ku make emizinga buli wamu ife nga abagenda kukola twagenze kwekolera koma ibano bakanga bukanzi twagenze kwekolera n'abari mu government nabo ruso basasira kubanga abo muri barowooze kye bakora abantu bano batutegeere kye twakora bwasha abantu bano basirise kintu kigazi nnyo oruso basasira bwaki bano basirise so yes olwaleero nakitegeddeko nti bazeemu ne bazinga Bobi Wine bamuzingira awaka ekyo kyabadde kisuubirwa kusinzira engeri gye yayogeddemu bayinza kuddamu kati okumusibira awaka ng'omwezeera nakyo kisoboka naye omunayuganda mu bantu abaagala emirembe mu nsi yonna n'abanayuganda mwebali omunayuganda bali sivo baagala mirembe bw'olaba omunayuganda ng'ayekalakasiza oba omunyigiriza nnyo ekisuse ekisooka abanayuganda ebintu byokubeerawo babikoowa naye ate njagala abantu mbajukize mu 1980 President Museveni nga yeetabye mu kalulu k'ekinaana nga buli kimu ekyali kitegegebwa before, during and after elections in 1980 kyonna kyali kiraga obubbi obw'enkukunara
weewawe yakagendamu naye ng'akigenderedde naye President Museveni yayingira mu kalulu buli laale gye yakubanga yakulembeze statement emu buli laale ngegamba etya bwe munabba akalulu nja kugenda mu nsiko oyo Tibuhaburwa aliwe sabaza yes oyo yali Museveni yali tamafuka Tibuhaburwa bene yali Kaguta in fact yali Tibuhaburwa naye ng'alikwese liri eyo kati lyazuuka ono Bobi Wine yalirese naye ekyembaleetera nti obubbi bw'akalulu yes bwava dani Museveni abwogerako no mu katabo ke buli kimu akyogerako era ku page ya 26 mu mustard seed President Museveni akugamba abalina mustard seed ifa bazitereka eyasooka je yegaana akugamba nti mu 1998 bwe twagenda mu kalulu akabbi bwo kukamara ebyaddirira kwali kuwamba abantu kwali kuta abantu kwali kutochalinga abantu nga Museveni bwosoma mustard seed ku page ya 26 ngoraba bambi nekyamuleetera okwegaana akatabako kati nga mustard seed eyo nogireeta nogisuula busuuzi mu state house sina mustard seed yoka ojja mu page eyo nogisuula nga ku gate noduka abasirikale bwe bagisoma banonya footsteps zo ayakalese nga baraba lazima mukinana eyaliwo alinga azuukidde kati yawamba abantu kati nga sono kubanga byone byaliwo after elections mukinana wamba abantu okutwala abantu kwasibira mu go down mu dungeons twalina nakasero dungeons gundi headquarters za polisi tuyitayo bata naguru dungeon yakulibwanga Kasimu Bura ebyo byonna ebyaliwo mu kiseera ekyo byebiriwo kati naye mwana wattu nga Museveni ayogedde ekigambo ekyo teri yamukwata ng'agamba nti bwe munaba kalungi ogenda mu nsiko naye ate ku mulembe gwe nga mukulembeze tanaba kukyogera akalu kabbiddwa abantu bagala kwekalakasa bawamba abantu Bobi Wine ye tanaba kwogera ekigambo yadde n'ekimu Bobi Wine ono takiriza mu violence kyovora bayagambe nti murago butali mu mativu bwammwe mu mirembe timukwata bisi weewaawo President Museveni ono atufuga kati yo mu kutufuga ate yayita mu violence I don't believe in violence na yono ye yayita mu violence okutufuga emitwaro 8 ruwero jagwa 8 ngali mu nsiko ayagala obuyinza naye mwana wato musasira omuntu eyarabyeko okumuba kiba kizibu kubanga obukolwa bw'obubbi babo manyi abutegere kati Museveni ebye yayitamu mu 8 nengeri je yakorangamu kyovora agamba nti bano tibanzundukiriza ngabwe nazundukiriza oli gatekeke embera aleteze mamba mu kyovora kati nobwebe ensiri Museveni agikubisa nyondo why ajukira okunyoma Obote kwe yamunyomangamu nga muyita bandit Obote yitanga president bandit Rwakasiso ono kati ye senior presidential advisor on security mu kiseera kyo yali minister wa security era yateranga okugamba nakati waliwo kabaita akabatiro kuleeta ng'agamba nti abo bagenda mu nsiko tugenda kubasangayo tubalekeyo ekyaleetera Museveni okukuba Obote bintu bingi abantu yese kituufu baali bakoye Obote nga byakalulu nga bakitegeera naye ate n'okusingira ddala enzita gye yatamu abantu ng'abatera bwereere okubawamba n'okukola ki ebyo nzi bye bisinga okunduma kubanga bwe ndaba omuntu gwe nawagira President Museveni gwe nawagira
emyaka mingi kumpe emyaka 3 ngamuwagira nga nzijukira engeri gye yalwanyisamu abantu bali Amini no Obote ng'olwaleero ebikolerwa kati kazibe kooti uyuno katagaseko na kooti y'amagye kooti y'amagye nefuka kangaroo kooti kooti abantu gye beesiganga olwaleero abantu nali n'omusajja omwamuyita Kasaato mu studio emu ng'atunyonyera mu dungeons gye babatwara bakugamba nti efunye ekikonde bakwambaza t-shirt ya red n'akakufira ka red ne bakuba ekifaananyi gwe bujulizi mu kooti y'amagye forcefully. It's unbelievable. Yes, it's unbelievable. Ne ekisinga okunduma nga constitution yaffe kati yafuuka nga ddole tekyalina mugaso yadde mu kifo abantu gye baliddukidde mu makooti nga beetaasa kati katugambe ng'abantu ba Bobani be bamukwata n'abeekarangara bonna nemba batwale Masaka wa beekubidde n'enduulu mu kooti eya bulijjo mu high court nayo nga lazima nebagamba nti muddeyo eri mu kooti maasho kyamutawaano kino kyenjogera kubanga nga obuuse olowooza nti obuuse mu frampeni ogenze kufuna obuweerero eri ng'olowooza ogenze mu mazzi kumbeera mu muliro ng'olaba omuntu talina waddukira byonna bikufumba ge bakufumba ne bakutwala mu kooti maasho tosobola kuvaamu n'ogamba nti kooti ezirika zinyambi ebyo bye ntera okugamba abantu nti nobwe kaba kakapa nga kato n'okafundiriza mu nyumba kakumalawo nga tokalekeddewo we kasobola safe exit kayinza kukutta kagamba tufe ffenna. Yes, kati abantu mwagala bakole ki? Abantu mwagala bakole ki? Now ku bibiina by'obufuzi kati nga bwe bifaanagana kati wetwogera ekibiina kya Kyagulanyi kyekiri ku mwanjo era kyekigenda kulonda ne leader wa opposition. Olwaleero gavumenti eno yali etonzeewo ekibiina ekigata ebibiina by'obufuzi byonna ebirina babaka mu palamenti ekiyitibwa iPod. Yes, abakyagulanyi tebagenzeeyo kubanga tibanaba kulayira bajja kulayira mu Gwokutaano naye nga bajja kuba ku mwanjo nnyo kubanga be bajja kubeera n'oludda olw'amaanyi oluvuganya be bajja kuba nga bakulemberamu wabula iPod kati nga bweri erimu ebibiina erimu Jema erimu NRM erimu Democratic Party erimu FDC naye ebibiina ebyo byonna ebyatondawo ekibiina ekiyitibwa iPod kyamaze dde okuzuulibwa ng'ekibiina ebibiina ebirimu ebiri genuine bisobola kwogera ebikwata ku bibiina by'obufuzi biri bibiri byokka. Ekisooka ye FDC ekyokubiri ye Jema DP UPC NRM in fact biri bitano abo bonna ba Luganda iPod kyenkugamba buli institution yonna mu ggwanga muno yafa eyagitali omu kubanga ye alowooza nti ye buli kimu ye institution yonna kakati FDC yazize okugenda akwogera ku bintu ebigenda mu maaso kati nga bagamba tusobola kuteesa n'omutemu twakava mu kalulu abantu abasinga obungi ab'ekibiina kya Nuupu si be basinga obungi wabula bangi mubase abala mubasibidde nakati nekiwamba abantu kikyagenda mu maaso kati tuteesa eki na UPC y'omu 2016 nga yakola omukago ne National Resistance Movement kati kikyali kibiina kya byabufuzi nga kiri ku ludda oluvuganya ye Akena ye mutabani wa former president ye mutabani wa former president naye ate ye mutabani kati ye mutabani wa Museveni kati mu byobufuzi tomubara nti president wa UPC
owokubiri ye Democratic Party ekulembere wa mawo akakunda akatono ke yasigaza yakatwara bukorokoro nakateka mu NRM ne mu mankweto nenga funga tumumanyi abo be bagenze nti babere ne kye batesa how ebibina byobufuzi mu gwanga muno kino kyenjogeza kino kubanga ndaba nupujeraga wakambwe President Museveni ngali hoima nga tuli mu campaign yakora statement bwete yagikora na mu runyoro yagamba bwate nyowe group ya Bobi Wine ngenda kujimarawo yali muhoro nga kitegeeza mu Ruganda nti a group ya Bobi Wine nze ngenda kujimarawo kize ne mu luzungu the group I will finish off the group of Bobi Wine abakora yakora ka crash finish off chiyakozesa when you crash you remain in some parts yes but when you finish off everything is crushed he said and I quote I will finish off the group of Bobi Wine ngesho bwo kigatiriza ku statement eriji yakora edako ngagamba nti mubira abiri mugumu tujja kubanga tulina bibina byobufuzi Bobi Wine je yafa nga kiti kutegeeza nti President Museveni fegwe tumanyi tayagaranga ko kibina kya byabufuzi atenze kizigana kalika group chovoraba kebe NRM si kibina kya byabufuzi fabashiri mu twarwana nga burwanyi nakati tucyarwana okuraba nti tagifura nga karuti ne yaturemerera NRM karuti ntegeeza nga kire kidini cyakibwetere eshayi cyabanteka nungu ekidini cyakibwetere gwobo kirimu oba bakiberangamu yes wale wabawona batono naye tiwesalirawo totesa kibwetere yayogerange cyayogera kyesho tadibwamu yali main boss yes kati ne NRM bweto bweri imwe mwinza kujite kibina si kibina era nzujukiranga tu genda mu multi-party dispensation President Museveni yagamba ti yakweka yagamba nti tubejeko tubaleke bagende kati bwabanga yara yagara ebibina yara yagara tubejeko baragewa babagende baragewa ekindeseza kino nti iPod nacho chafuka nga dole kafuka kantuntu ka President Museveni okukuyisiza amwe bintu bye byayagara terina mugaso era tegenda kugufuna iPod tesobora wabule kintu ekinze mukuraba okwange kitabura President Museveni statement says nize yakore biri esoka nene yokubiri yakorera huima esoka egamba nti mu 2021 twaje kuba bina bya bufuzi era turabigenda nga nadamu nagamba nti e group ya cyagore ngenda kujimarawo era twagira bali mu statement says ebiri nze mukuraba okwange zezi mutawanya kubanga katonda nga bwagaba tamanyi nupuje yava orosa manyiwo nga we yali tamanyi ndoza nakati bwaba yebasaga kino kisarani kyava kuki chovora Bobi Wine ngamaze kuwandisa ekibine kitibwa NUP oluma ngokutegereke kantate ye President General w'ekibine echo n'abe Electoral Commission abekibine echo bwe cyayita ko ngabatunura bona musanvu yabagoberawo kati echo kindeseze echo narabye nga bagenze mu kantu ka iPod kanu nga bapangirira bupangirizi bano mawone ne akena bagara Museveni ayiseko ekiche uliriza na bino bwe babadde mu kubanti nesonye zabakute basinze kwogera ku bantu bashaguranye abakwatibwa abali mu go down mu dungeons be babonyabonyezeri kati mawo gwe tokwatibwa nsonyi kuraba ntoyogera ku bantu bo muntu w'ekibine ekirara aliawo kati mawa yeza kugamba nti munange olitanajja kamwogerere nayenga mwakava mu karuru omuntu yagamba nti nze ngenda kumarawo bano olwaleero buli lunaku emotoka zisomba nga abawagizi b'omuntu omwo bobadde ovuganya nabo bwobadde ovuganya nabo bono bamalide mu makomera gwe tokwatibwa nsonyi tufudde so ebintu ebyo oluusi bye tuleeta abantu abamu ne batatutegeera
iPod yatondebwawo in fact yatondebwawo wabweru w'amateeka iPod teri mu mateeka eri wabali wa constitution yaffe. In fact kiri mu constitution yaffe bakita National Consultative Forum. Kintu kiri mu mateeka mu Political Parties and Organizations Act kibiina ekigata ab'ebibiina bano banabibiina naye kali bakateekawo wabbali w'amateeka nga bano balabye nti waliwo muyolerero mungi kubanga bo bakwata buli omu buli yeewandiisa ng'ekibiina ajja mu kantaako wabula National Consultative Forum ako akali mu mateeka kaje buli muntu yenna yeewandiisa buli registered party yonna obutamanyi kubanga tulina ebibiina mu Uganda ebisuka 30 naye owuliriza ebibiina nga 5 nga 4 kati era bana bibiina bakizuula nti obwo buntu obusinga obungi bwateekebwawo olugimu kati kwe kuteekawo kiri iPod nti kino ebeere forum y'ebibiina ebirina ababaka mu palamenti. Wabula President Museveni okukikiriza ndowooza yamukirizisa mu kiseera ekyo yali mugezi. Esente ze babadde babawa ge banga babawa biliyoni 10 nga ziyita bakiteeka no mu mateeka gaffe nga bagamba twagala tuyambe ebibiina by'obufuzi bikule. Omuntu eyagamba biri mu kumutayagala n'ekibiina yadde n'ekimu ate bikule ngeri ki. Wabula kyendeese kasita President Museveni bamubaliramu nti sente zino tuziwengayo ziyambe ebibiina okukula okwebeezaawo. Bwebanga ziri biliyoni 10 NRM etwalako 9 ate lwaki NRM yakiteekako bulungi mu ngeri yaabwe ne bakiteeka nti esente zino ze tutaddewo tuzitaddewo era tuzijja kuzigabananga kusinziira obungi bw'ababaka buli muntu bw'alina mu palamenti tukiyita numerical strength. Ng'osanga NRM erina ababaka abasinga obungi kumpi esente zonna ezitwala. Owulira? Naye nga omutima omulungi nubwe baligabanye ekya numerical strength zisobola okukiteeka wabbali naye balisoose kugamba nti buli kibiina okukola ku ofiisi zaakyo mu ggwanga lyonna ekirina ababaka mu palamenti bwe bamwagalako nammwe okubeera mu ggwanga lyonna buli muntu tujja kumuwa akawumbi then bwe buba buwumbi 10 okukola emirimu gyaffe ffenna awo tugende mu numerical strength. Naye nga musoose kugabana wali ng'ekibiina ekyo tikyasoboka. Bagenderaho oloseri ku numerical strength nga bali bategedde ba NRM nti sente zonna ze tunajja mu gavumenti zijja kubeera ezaffe. So nga numerical strength ng'okiraba bakiteekawo just kakolyo omuntu gwe tumanye nti bwa Mr. Museveni bwakiriza ekintu ntakiyingiremu aba ategedde nti kiri ku feva ye. President Museveni tasobola kukiriza ekintu kitali mu feva ye 100%. Bwe kugo okugabana akuwa obusigalira obukunkumuka bwakuwa bwe guba omugaati akuwa buno bwawagulu n'aliwo omugaati gwonna tasobola yadde kebe n'okuteesa nga beerimbika mu kyokugamba nti tuteese kubanga dialogue kyekisinga obukulu mu iPod nti mu kulonda muba mugiddemu ebintu bingi okulwanagana omusaayi guyiise nga bwaraba emirambo gigudde nti twalibadde tempers zonna tuzikulinga down mu kibiina kino. President Museveni okutuula nawo ku round table aba amaze kutegeera nti akumazeemu amaanyi ajja kutuula ku table gwe ng'ofukamidde ku ttaka wansi akusulyako busulizi oyo ye bw'ato mu kuteesaako naye ng'otudde ku ntebe naye atudde ku ntebe ku round table kizibu tikiriiyo
akukiriza nga amayinti kati ori ku kisenge so bamawo ne wakena abo bari mu byabwe in fact kino wenda bulira Kyagulanyi kino kintu kikuru n'abantu banupu mwena nari yagadde Kyagulanyi as time goes by oyite ekyemanya agenda kushikora nze teri kyenjogera ntikyaberaho abantu abayitamu nga bari ku kadi ya DP n'okusingira ddala wano mu Buganda naye nga bari mu buwagizi bwa Kyagulanyi bari nga 7 obadde okimanyi abayitamu ba MP nga bari na kadi ya DP naye nga babuwagizi ba Kyagulanyi naba NRM je bali aba NRM batono nenga bagira Bobby nenga bayitamu ku kubanga baba NRM nga ashaba basara derediro ni bakwata kadi na mbeshi ya sara derediro na kwata kadi yes bayinza kwa wari wabamu nabamu bakora bwe bati ni bagwa nayenga abenteka kwesira bano aba DP abawagira Kyagulanyi ne Kyagulanyi navayo namanyi manje nabawagira nenga bari ku kadi ya DP eshindeseze kino muraba mawengeri je yepakamu bwaba bakabano eshe mwakora njako in fact njako gera ne honorable Rutamaguze njako gera na enti ekintu kye mwakora mu revising obude nga bukyali we tunatukira mu karura akarara mwena you are either with us or with them ebyo byokugamba nti ndi ku kadi ya gundi ya DP naye ndi kono ekyo kikome kyekinura kyekigura mawo okukwepanka n'okukora ki mawo yaragambye nti bwesiweza ababaka 15 ngenda n'okurekulira kino kinga kikamba bwe bamugunda najeyo mwenda manye bwe yagamba banange government ene yigiriza abantu banji bintu obulimbo butagambika mawo yagamba ati eche nayogera sigenda kukidamu bananji nikibina bangamba nti sidanga muno kwogera bwentyo nti nywere bunywezi mu kibina akatabukana marufabu wakasi omuntu yayogera mu rwatu nagamba nti bwebanga sigiye babaka 15 mu parliament ngenda kurekurira ekibina yajeyo mwenda nagamba nti kuruno ngenda kunywerera darate alabe yakoze sikoba win so ekyengeza yako kugamba abantu ba Democratic Party banji ngono yawangura sekandi ono yawangura Kasoro banji bawangura abantu ba NRM nga Kyagulanyi yabayamba mwotede ne Rutamukono gwange Rutamaguze mwekube mu kifuba mumanye kye mukora tu nesente mawo zagenda okufuna kuba bakabo zezigenda okumubezaawo kubanga babaka mwenda agenda kufuna sente nyingi oyinza kusanga nga buli mubaka buli kota bamubalira milioni nga 3 siza mubaka wabala zigenda mu kibiina mu nsawo y'ekibiina ki so ezo sente zijja ziyinura nnyo mawo nasigala ngagamba nti ndi w'amaanyi naye nga mumaze kukizuula omusajja ali mu buliri ne government eno munadamu ni mwesimbako mu ngeri ki Robert Mao now ngenda mu maaso ku kintu kya Nuupu kati ndaba Kyagulanyi gyaraga mu May nga ababaka bamaze kurayira tugenda kulonda speaker jukiro rumuna abagamba nti nga tunagendeyo yonna kulwanira ebifo kubeera mu bifo bye tugendamu abantu ba Nuupu mu parliament n'awalala nagamba nti Kyagulanyi yali soose ye nga principal nga president general okusoka kuyita bakulembeza abo bonna nayogera nabo for orientation purpose ekyo yakikola amangu ddala kyovora bamarobozi galiga warotandise kuwulira nti njagala kino gakoma yagamba musirike now waliwo ekinyusi we tugenda mu parliament kati mulimu olutalo olw'okulonda speaker na deputy speaker weewawo entalo endala zo zijja kuba intano ez'okukulembera obukiiko naye ekyo Kyagulanyi ajja kukikolako bulungi kubanga abantu bajja kugamba genda wano naye
obwa speakership ne deputy wako bwe tutagenderera abantu bali mu opposition ekintu kyandisajjula opposition neyawukana bubinyo kiki kyentegeeza kusinziira nga bwendaba na numerical strength NRM gyenna mu parliament ebifu byombiriri egenda kubitwara nga bulijjo ekya speaker nekya deputy speaker ati NRM nebisobola byonna ebitwara kubanga bulijjo nga bwe badeekora kubanga bo bali bagendera ku bungi bulimu tibateesa nga bwe nkugambye karuti teteesa nanyinimu yatora agamba nti tukole kino